Kalulu kange kubanga dembe lyange nga Munnayuganda, dembe lyo nga Munnayuganda si wa constitutional right okulonda omukulembeze gw'oyagala. Nonze abakulembeze okuva ku president ara mmanyi nti muteebye gwe nonze. Nonze member wa parliament nkimanyi mumanyi gwe nonze ate nange neneeronda. Buvunaanyizibwa bwa muli Munnayuganda okukola ekyo. Bw'otakikola osanga bakuleetedde abakulembeze oba oli awo abatasobola kuweereza, oba oli awo abatasobola kutuusaako obuweereza nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka wa Uganda. So kyenkoze abalonda abatannalonda banaye muve mu nnimiro mudduke emisinde mujje tulonde akalulu kano kubanga kansonga. Akalulu kano k'ensonga, akalulu kano niyo entabiko entobo y'enkulaakulana ya Uganda. Habwokuba Uganda hati tuli mu middle income status lower middle income status lower. Nicho bagamba a qualitative leap in terms of development. Tukwenda kweyongera kulaakulana. Tukwenda abantu ba bulijjo buli muntu yeyagalira mu nsi ye. N'abatakafunira za PDM tukujja kufuna. Abatakafunira za emyoga mukujja kuifuna. Abaana baitu bakujja kusoma. Abarwaire tukujja kulwana. Abaana tubaitwire ekizibu ky'amasomero ga primary na senior ni baba charginga illegal fees. Ne bekwasa abasomesa omu manifesto yaitu eya Uganda. President atekeremu tukujja amulundi kuno kupangisa abasomesa emitwalo 5 ekyo ky'okucharginga abazaire baitu mu masomero kirugo n'omwana omunaku asome. Leero kino bainange nyowe mundeke bannaye kana akalulu kagenda lina akange wano olabe box eyo ejjudde nabbanja paka nkumanyira omunda makufuru era buli abaneesimbangako wano bulijjo akalulu kawana akange kaba kangi gwe kalindeko. Abantu bagenda kuwa muzeeyo akalulu kye muba musuubira ate takafunangako kano bonna boolabaawo boolaba mulayini awo ojja kubala gwe batunuulire olaba bongerayo bwe bati akaluba amazimu neza ali wansi otegera butegeezi nti oyo agenze ku kikoofiira. They are voting and electing a leader who has been able to maintain peace and security, who has been able to develop us from where we were and where we are now. Tunulira kakumiro laba amayumba ga kalina gago yengera ne district administration eyaffe ya kalina ngabo oli live kumpewo kubiriza abakyasigadde waka badduke misinde bagende gye balondera wano kakumiro tewaliwo ekkubo lya chorus katulina ekkubo lya chorus. Yes, no bali batandise okulikola kuba lyagwa 2022 okuva Mubende okutuuka Kakumiro, okuva Kakumiro ogenda Kibaale paka Kagadi n'okweyongerayo paka Kyenjojo, okuva Kakumiro okugenda Buhimba, Kakumiro Bulamaji Buhimba chorus luli twatwalanga essaawa 3 okuva wano ogende Hoima katutwala eddakiika 45 kyatutwaliranga essaawa namba okuva wano ogende Mubende kati dakiika 17 dakiika 2. So obudde obwo abantu badde bawunuuna kyatwaliranga eddakiika essaawa nga 2 okuva wano okutuuka Ekibaale ate okutuuka Kagadi ssaawa 3 naye kakati oseereza buseereza eddakiika 45 oba Kagadi. And so ate okuva wano okutuuka Kagadi kilomita mwana watu ziri 47 okuva wano okutuuka Hoima okutuuka Buhimba ziri kilomita 93 naye mu ddakiika 45 ng'oli Hoima. And so Bannayuganda bamanyi gye tuvudde bagenda okulonda akalulu kano olw'obutebenkevu. Omuntu Munnayuganda ayina emirembe, ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri, omuntu Munnayuganda akulaakulana ate na zero program za government zetwaleta. PDM yajja 2021 nga ndi prime minister njagala okwesimako nange nti yatandika ku mulembe gwange ate ne tugisosowaza ne tugiwa sente Abannayuganda bafuna sente. Emyoga amalwaliro kati ngeka Kakumiro 2016 twalina amalwaliro 7 gokka nga tufuna district katulina amalwaliro 19 senior
ze twali tulina wano zaali ntono nnyo katulina senior 11 sidi secondary schools abaana ba wano bagendanga Mityana Mubende Kasenyi okusoma bagendanga Hoima nga tulina essomero lya St Edward nga lyabagagga nga ddene nga abagagga bava Kampala eyo be basomerayo nange nasomerayo yadde saali bwa mugagga nali nasoma nnyo nali nasoma bulungi nnyo nga obwongo bwesera nga tulina amagezi awo nga togendayo so kati St Edward nga yabagagga wano nga tulina senior emu yokka eya Uganda Matters senior secondary school nga naye tukola bulungi nnyo so nga abantu abalina ku ssente abaana baabwe babatwala walala Kampala naye kakati wano n'omwana w'omunaku asoma so abantu bagenda kuwa President Museveni akalulu wane Kakumiro n'ebitundu ebisigaddeyo kwanza entambudde Uganda yonna luli nali Kapcholo luli nali Pakwach juzi ujjukira nabadde Mityana nabadde Nakaso